bakaita kwata essimu mwana mukulu bamuyita free boy oyinza omuyita free boy Mandela ne Winnie Nwaje basobodde okubatenga batugamba akayimba ko kebayita kwata essimu kasobodde okubatenga kabizalidde kampuni emu ey'amasimu gye bayita MTN nga bannaffe aba Viva Entertainment okuvaako saidi z'omwaluwa basobodde okubatenga bakubye kampuni y'amasimu mu kooti nga baagala baliyirire miliyoni 175 olw'okukozesa akayimba ako kebayita kwata essimu basobola okubate bakateeka mu kola tune tugeze okubidde omuntu n'owulira obuyimba obwo kati bannaffe aba MTN bannaffe aba Viva Entertainment nga manejinga mwana mulezi gweta free boy be basobodde okubate nga baloopye omusango guno era nga bannaffe aba MTN kisobodde okubate nga ntegeera ku baweddwa ennaku 15 okubate nga bennyonnyolako okusinziira ku mwogezi wa MTN omukyala gwe bayita Rona alina yitwe asobodde okubate nga aganye okwogerako ne bannamawulire n'ategeeza ensonga we ziri mu kooti bagenda kubate nga babalindira mu kooti balabe nga bwe kigenda okuba ate nga kiggwera embeera nga basobodde okubate nga etambula bannaffe aba Viva Entertainment bali best mu Arua eyo no record label managing abayimbi ab'enjawulo era nga mwana mulezi gwe bayita free boy ne basobola okubate nga atandikira free boy n'okwegatta ku management eno yatandika 2018 ne basobola okubate bamumanaginga endongo nesobola okubate nga ejja era kahiti kasobola okubate nga afunira mu covid 2019 ne kajja mpolampola ate 22 awo ebivulu ne babigala era nga izo zimu ku nyimbe zasobola okubate nga zihitinga lockdown ezasobola okubate nga zitambula wadde nga ebivu tebyaliyo yemu ku mpaaba gye basobodde okubate nga bateekamu bana bannaffe aba Viva Entertainment nga bategeeza aba MTN basobodde okubate nga akayimba bakafunyemu ate abayimbi baabwe okuli free boy ye tasobodde kubate nga afuna mu kayimba kano olw'embeera nti ebivulu byonna babigala talina wafunira kasente wadde n'akamu era bannaffe basobodde okubate bongerako ku mpaabi yaabwe basobodde okubate nga bagamba nti oluyimba luno ebadde big tune era nga bagamba nti challenge ezisobodde okubate nga zikoleddwa mu kayimba kano abakwata obuvidiyo ne babuteekayo busobodde okubate nga bulaga nti akayimba kali massive nnyo era bali badde bafuna mu kasente kati bo basobodde okubate nga bamenyamenyamu ne bategeeza nti baagala 10 ku 10 sente zonna ze badde bakola okuva 2019 paka akadde kano bannaffe aba MTN basasule miliyoni 175 aya basi era nga bannaffe bategeeza ku mwana mulezi gwe bayita Adam Mandela oba oyinza omuyita free boy nga bagamba nti baagala akasente kaabwe budde bonna era ng'omusango gwo bagutaddeyo okuba ate nga bawanayemba n'omu ne bannaffe abo nga banoonya akasente mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula oyinza okwebuuza nti bannaffe bano aba Viva Entertainment bo bavaawa Viva Entertainment kutegeezaako bava mu West Nile era nga banejinga abayimbi ab'enjawulo wadde nga abayimbi badde tebalina bangi nnyo kati basobodde okuba ate nga free boy gwe basobodde okuba ate bakozesa ng'endobeso bafune kasente embeera esobola okuba ate ng'ebanguyira mu mbeera eno eya covid ng'ebivu tebitambula bagamba naffe gwe tugenda okuba ate nga tulyamu oyinza okwebuuza free boy bamukoze miliyoni 175 ze baagala mu kampuni bo bagamba nti kampuni eno buli mwezi abakuba akayimba ako kasasula ziba siringi 7 kati nabo bategeeza babasasule sente zaabwe mu mbeera bwesobodde okuba ate ng'etambula bannaffe abo era nga ku musango gwesobodde okuba ate nga ndabako abajjukira obulungi jaga okuba nga nkujjukizako mwaka gwa 2012 era omukulu gwe bayita omugenzaji Ndasa Ntege Sebagala yaloopa kampuni ya MTN ne bannaffe aba SM Media nga bategeeza nti balina ebigambo bye bali bakozesa kukola tune wabula omusango gwasobola okuba tegusalwa 2015 kooti yasobola okuba ate ng'egoba omusango omukulu Sebagala bamutegeeza tewaliwo copyright wadde n'emu kati embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kati bannaffe bano aba Viva Entertainment embeera nga bwetambula omukyala gwe bayita Winnie Nwaje ali mu lebo gye bayita Swangs Avenue Swangs Avenue ne bannaffe aba Viva Entertainment kati Viva Entertainment bagamba basasula video bebasasula omuyimbi n'okuba ate nga akola collabo ne Winnie Nwaje era nga bagamba Swangs Avenue luno oluyimba tebalinaako buvunaanyizibwa Viva Entertainment ne babulinaako oluvunaanyizibwa okuba ate nga bafuna akasente wadde nga bambadde bagamba nti omukulu aba Swangs Avenue bayinza okuba ekintu kino babadde bakitambuliramu emabega wadde nga bayinza okuba nga beekiyise mu bannaffe aba Viva Entertainment okuvaako saidi zeeyo esaidi z'omwaluwa njagala okuba ate nga kutegeezako omwana mulezi gwe bayita free boy eyakuba akayimba ako ke bayita kwata essimu omukulu oyo ava saidi z'eyumba eyo mu West Nile ng'azaalibwa omukulu gwe bayita Adam mu Angunywa saidi z'eyumba eyo mwagwa 1988 yasobola okuba ate nga ajja ku nsi omwana mulezi gwe bayita free boy era eyo wesobola okuba ate nga atandika mpolampola mwagwa 1991
mama we yawukana ne taata we ne basobola okuba tebayingira ekibuga Kampala atandika okuyiriba ne maama we nga bali mu kibuga Kampala mu Kisenyi mpolampola ne basobola okuba tebabitambuza. Mwana mulezi Freeboy yasomerako mu masomero ag'enjawulo nga Arua High School, yasomerako Arua Public Secondary School, era nga musajja ava side ze ya Arua. Mwagwa 24 watandika ekintu ky'endongo, era waliwo akayimba katandika no bakaita sita badilika kali mu Luswayiri nga kagamba sijja kukyusa, era kigambwa nti yasobola okwatenga ku recordingira emitwalo 5 okuvaako side z'omwaluwa eyo bukyasobola okwatenga kitambula. Bannafa studio bali bagiyita audio wave yali side zeyo mwaluwa yaliyo yokka yasobola okubateba mu recording ku mitwalo 5 gyokka nasobola okubatenga kitambuza wadde nga litannamanyika wadde nakamu mwekutegeezako Freeboy nasobola okubatenga kitambuza ennyimba asobodde okubate yayimbako n'omuko gwe bayita Mr Blue ava side Tanzania wadde nga ennyimba tezasobola okubatenga zihitinga Limelight ya Uganda okutuuka mu Central. Omukulu oyo ng'asobodde okubatenga amanya nti endongo ekyaganye kwe kubatenga Yesu tulo okuva mu Arua paka okuyingira e Kampala we yayingira mwana mulezi gwe bayita Freeboy yegatta ku kibiina ky'omukulu gwe bayita General Zamba kye bayita Baboon Forest awo yasobola okubatenga atandikira mpolampola waliwo n'akayimba ka General Zamba ke bayita Vanachula. Omukulu yali akuba kolansi ezo eziri mu R&B mpolampola eddoboozi ettonotono gwe bayita Freeboy yatandika dda endongo nenga wasobodde okubatenga amanyikibwa mu COVID akayimba kakubye ne Wirinwaji ke bayita kwata essimu abannaffe aba kampuni managing basobodde okubatenga balopa kampuni y'amasimu nga bagamba bagala miliyoni 175. Mwana mulenzi oyo ng'avudde omukulu gwe bayita General Zamba yasobola okubatenga ayongerayo mu bintu by'okusoma mu 2012 yasomera ku MBI ng'ayagala okubatenga asoma diploma in sales and marketing wabula tebyatambula bulungi olw'embeera nti akasente kaali katonotono nadropinga out nasobola okubatenga addayo mu Arua okubatenga ayiriba watuukira mu Arua endongo yali yakula dda nga studio nyingi zisobodde okubatenga zikolebwa nasobola okubatenga ayingira ekintu ky'endongo abeera best mu Arua eyo nasobola okubatenga akitambuza 2015 ng'atandise okuyimba yasobola okwatenga awangula award Best Nile R&B omuyimbi ava mu West Nile eyasinga okubatenga akuba mu kika kya R&B. Bannafa aba West Nile Entertainment bateeka award ezo 2016 era n'awangula ezali mu Northern zaali gulu omuyimbi asinga wa R&B side zeggulu omukulu gwe bayita Freeboy. 2018 bannafa aba Viva Entertainment abalopya MTN ne bamusayininga paka akadde kano wadde nga sente ze baali bamusayininga akasente kabadde katonotono naye yasobodde okubatenga ategeezezza kampuni bo baagala kasente baagala sente olw'okukozesa akayimba kaabwe. Oyinza okwebuuza nti kampuni nyingi nnyo ezisobodde okubatenga baziteeka mu kooti naye nga mu kooti kampuni zo ziyinza okuwangula. Nzakubulira abajjukira omukulu gwe bayita Rocky Giant yali agala kulopa kampuni ekozesa ekigambo pakalasti ng'agamba nti yakireeta paka akadde kano. Bannaffe aba Obsession abajjukira omwaka gwa 2004 balopa bannaffe aba Walid ne D-Mark nga bagamba nti balikozesa ennyimba zaabwe nti waliwo akayimba ke bayita mwekuume n'endala nnyingi nnyo. We byaggwera omukulu Eddie Kenzo yali ayagala kulopa bannaffe aba Coca-Cola nga bagamba bakozesaamu ku bigambo bya City Rose mu vidiyo gye bakola ng'ayagala kawumbi kamu yali ayagala miliyoni $1 olowooza byakomawo. Aba B2C babadde n'omukyala gwe bayita Harriet Ssanyu alina akayimba ke bakubaawo aba B2C ke baddamu nategeerako bamu emitwalo 5 ayaya ndowooza obiwulidde okuvaako bannaffe aba Viva Entertainment okuva mu Arua basobodde okubatenga balopya MTN baagala miliyoni 175 lwakozesa kayimba nga kola tune nga tebalina ndagaano gye basobola okubatenga basayininga.